oyingide gwe oyingide mu biro byo gwe oyingide mu biro byo. Omusumba Alozias Bugingo w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International alangiridde nti okuva n'enkya ku Canaan Land waliyo okusabira abaana n'abazadde ng'abayizi tebannadda ku masomero mu lusoma olwokubiri omuli n'okusiigibwa amafuta. Wiiki eno tugenda giwayo okusabira abazadde n'abaana okuva ku Mande nga 19 okutuuka ku Lwokutaano nga 23 tugenda kusabira abazadde n'abaana. Munnabuddu Bugingo agamba bakusabira ebintu bisatu okuli okuwonya, okugabirira n'amagezi eri abaana n'abazadde. Yesu yensigo yaffe yasimbibwa mu ttaka ate n'emera n'emeruka n'evaayo n'ebeera nnamu. Jangu emigga ejja kuba Mukama waffe Yesu giwonye famire yo. So item number 1, healing. Healing of the body, healing of the soul, the spirit, healing of the mind. Item number 2, financial breakthrough. Item number 3, Katonda awa abaana amagezi, awa abazadde amagezi. Emiziziko eri abazadde n'abaana gya kumalibwawo n'akukowoola obutasubwa nga bwakikwanaganya ku byawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu. Tusabira abalokole n'abatali balokole munoonye entambula ebayiwa ku Kanani. Lanchawa zitandika ssaawa 3:4 zigenda kubanga ziggwa mangu musobole okuddayo dduka ogenda okola abaana bazeeyo ewaka. Kyonna kyoyagala ekiddako bugenda kuba bujulizi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ngenda kwanointinga muntu ku muntu, omuzadde n'omwana. Essaala egenda kuba y'amaanyi, ekigambo kigenda kuba ky'amaanyi, n'amafuta gagenda kukutula ebikoligo. Olw'ekyo tubategeezezza eggwanga lyonna abasobola okujja mujje ne bw'oba oviira wala, jangu Katonda akuyambe n'abaana bo. Abaana bo bw'obanga toli nabo osobola okujja n'ebifaananyi byabwe. Bw'obanga toli nabo abaana basobola okuba nga babeera wala. Omusumba Bugingo akubiriza abakkiriza okudda ku nnono z'okulabirira abaana ne bw'ataba wa ntumbu ezo. Omwana yenna abeera mwana. In fact tuddeyo ku nkola y'abajjajja baffe. Bajjajja baffe bo baaleranga bulezi baana n'amuwa benefits zonna naye ng'akimanyi nti siwe. N'amala n'akiteeka mu kiraamo nti oyo ye bamufunira ekitabo naye ng'amusomesezza, ayinza n'omuwa ku kibanja n'amuwa n'obuwandiike ye ebyo byabikola biteeka mu buwandiike waleme okuba waali bimuggyako. Those guys had a lot of humor. They had a lot of sense. Naye mmwe oyagala kebera bwana nga n'ekikwagaza obbukebera olekerawo obusasulira fees. Kati ozikolemu ki? Era owulira abantu nga bakaaba, mazima ssente zonna zaabonooneddeko. Tozoonoonye. Yesu yagamba nti omuntu akolera omuntu ekintu aba akikoledde ye. Ku ssaawa esembayo Matayo 25 aligamba nti bano abampa ku mmere, abannambula mu ddwaliro, abanzijanjaba, abampa ekyokwambala be basikira obwakabaka bwa Katonda. Abo ne bayingira eggulu. Bwe weetaba mu bateesi n'abataagaliza ojjula bukyayi ky'olina okwewala. Kati kibi nnyo okubeera ng'oli musenze ng'abantu bakunnyonnyola ng'abaafunye ekizibu. Kwega n'oyingira ekika ne kitabuka. N'oyingira kampuni n'etabuka. N'oyingira ekyalo ne kikyankalana. N'oyingira kwaya. Mama! Kwaya n'etabuka n'ekyankalana. N'oyingira ushering department n'efuuka ekizibu. Abalala obeera katula k'ebissebuka. N'obeera promoted to a certain level. Oli muntu n'alisigninga. Bapromotinze n'osinga ne nannyini kampani obuyinza. Wonna Mukama waakutadde akutaddewo okuyamba ate b'oyamba toba amanyi. Yamba b'otamanyi mu kifaananyi kya Katonda. Buli gw'okolera nga tomumanyi okoledde Katonda. Bangi mu Uganda naddala abakyala bettanira nnyo ebikadde okuli n'obuwale obusooka ku mubiri era omusumba Bugingo abawabudde.
bassebo ne banyabo okubanga weefaako wekka kikolimo okubanga olina emmere ng'ogiwa kasasiro ngeri abeetaaga okulya kikolimo okubanga weeyambaza wekka engoye ne zikutukira omwo kikolimo gabanga ku ngoye gabanga ku ngatto mu abakazi abalina ebiviiri gaba ebiviiri ate abakazi ogamba baziza nzisirabanga nabantu bazibunga bakazi osanga alonda obuleego obukadde abakazi bagula empale enkadde ezaali ez'abazungu abakazi bagula obuleego obukadde obwali obw'abazungu era abakazi be bantu bokka abalina boldness okulaba ng'osibye akaviiri n'akugamba bw'okamala okampe katolinda mukazi kuga nti bw'okamala okampe kamuwe yigo gabanga bukyali naye mbabooninga ku buleega n'empale enkadde bannange mutusaasire ababitunda mungu abawa ebirala eby'okutunda. Mu kiseera kino weewale ekibi owonegeyeena era omusumba Bujingo agamba mu kusabira abaana wa kwongera okwenyikiza ku bino. Omwoyo omutukuvu azimba bw'abeera mu bulamu bwo azimba. Kakati obanga ojjudde omwoyo omutukuvu avoid speaking words that break people's hearts. Yogera ekigambo ekina kye kigattako buli ekitagattako weekuba empi gasijja kwogera. Sitaani ayagala akwogeza ebigambo ebitalina makulu. Bya Ora Gabdel, Sorot TV, Omunyo.